Oluvannyuma lw'abasumba okulonda obukulembeze mu kibiina mwe beegattira ekimanyiddwa nga National Fellowship of Pentecostal Churches, olunaku olwaliro bafulumizza enteekateeka kwe bagenda okwesigama okutambuza obuvunaanyizibwa obubakwasiddwa. Bano okuva mu region 5 ezikola Kampala abakulembeddwamu omulabizi Dr. Patrick Musoke. Enteekateeka eno bajanjulidde abalonzi baabwe osa n'okubeebaza olw'okubasaamu obwesige. Omukolo guno guyindidde ku Emirate Hotel mu Kampala. Omulabirizi Dr. Patrick Musoke ayina ettendekero libangula abasumba. Akozesa n'agamba yakabangula abasumba 50 abasuka 50 mu ggwanga. Basoose nakukumba nga boolekera mu bimuli bya Emirate ewategekeddwa omukolo guno nga kalabalaba w'omukolo guno abadde omusumba w'ekkanisa Jericho Breakers Ministry esangibwa ekyebando omusumba Joseph Sekate era nga ye mwogezi w'abasumba mu divisioni y'e Kawempe. Kampala twebaza Katonda nti finally Katonda yamala n'asalawo ani agenda okulembera Kampala era nga si mulala yenna wabula ye mulabirizi Bishop Patrick Musoke. Tukubireko Mukama engalo olw'obuwanguzi obwo. Bano basinzidde eno ne basaba gavumenti ereme kuleka mabega kkanisa mu nteekateeka zaayo eggwanga lino bwe liba nga lya kutambula bulungi nga baagala n'abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti babe nga baggyibwa mu kkanisa. That the church is a strong force. Like Bishop said, I look at three main areas in this town. One, empower the church. Two, focus on the pastor. Because a lot of times, pastors are considered to be people who are not economically stable. But I want to work together with the team here to ensure that we will come with business ideas. Like you're saying, we will also mobilize the church to benefit from whatever programs that government puts in place. Balambuludde ku mateeka gavumenti ge yabassaako ge bagamba nti bakugenda maaso n'okugagoberera singa abakwatibwako banaabakwata n'obugumiikiriza era nga boogedde ne ku ebyo bye bagenda okussaako ennyesera mu kisanja kino wamu n'ebyo ebituukiddwako. Tubeebaza nnyo nga gavumenti baawuliriza omulanga gwaffe ng'ekkanisa ebagamba nedda ekkanisa ntuufu kati naffe twogeraganya ne bamembers baffe ba National Fellowship nga tugamba nti tetugenda kugamba ntuleekaana nedda tuweereza Katonda era amaloboozi gaffe amazima n'obwojja ku makanisa gaffe tegasobola kukosa ba neighbors naye ng'etteeka ly'ennema tuligondera era tugondera amateeka ga gavumenti. Dr. Musoke asuubizza nti bakutuukiriza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa bannaabwe abataddemu obwesige saako n'okubasakira nga bwe kyetaagisa. Partners bamukwano mu nkulaakulana. N'ekyo nga abakulembeze b'ekkanisa tuli wano okulangirira okwewaayo kwaffe n'okuweereza eggwanga nga tutandikira mu kibuga Kampala era awamu n'okusaasaana amawulire eggwanga lyonna. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.